Vuga boda. Gondera mateka. Olabanza boda. Bagambye sawa 5 okutambula. Sabo yali mu kutambula. Bagambye mulwadde. Sabo yatambula. Atambula bisanga ziri 5 zino. Bagambye kibano kozi nazoze 5. Agenda mukatebe. Unapeza twazumuza namba tuvuga bora twena byo tugamba we wacha wewe oja kubiyola lwampaka bagambye sawa 5 nanda kulinda kwa kusawayo oyo muleka ino mulwadde afanda mulwadde kabela kusawa zilimeva we no mulwadde Sumbuwa leka tukirize maloka tukatekoli sumbuwa ani agenda mukiri teyaga kukiri leka tukirira abantu ngadene sumbuwa mama lete moto mere dije moje agane kubive kote bijakola onakirira oboto baliko bajja bali wale bakole oli mutu kuwamba Okora koba. Bakasa tumukunganyiza ne twali motoka zinujjawo ajjudde buli wamu. yange nze Namayanja Ankigudde ndi mukiise mu lukiiko lwa Buganda naye njagala kwebaza Katonda kubanga ekyamazima kati ndowooza abantu bazuukuse eno enteekateeka yaffe nga abakiise mu lukiiko lwa Buganda ng'Obwakabaka bwa Buganda Ssaabasajja Kabaka eyaleeta enteekateeka eno emyaka mingi nnyo ng'agamba nti ffenna tukole bulungi bwansi kati bwe ndaba nga ebintu Buganda byetambulirako ebya bulungi bwansi bitandise okutuuka nga gavumenti etandise naye okulaba nti bulungi bwansi yeetaagisa Ssaabasajja Kabaka awangaale era njagala okubiriza abavubuka mwenna n'abantu abalala bonna Ssaabasajja ayagala nti guno omulembe gwammwe bavubuka muveeyo mwenyigire mu nkola eno kubanga ekyamazima bwe tuba tunazza Buganda ne Uganda ku ntikko tulina okuba nga tuli bayonjo era nga tukola bulungi bwansi. Amanya n'eddoboozi Mayanja Geoffrey Director wa Jesse John Dande Boarding Primary School. Bulungi bwansi ono atukoze bulungi nnyo era tulowooza twalwawo dda
kubanga kino kituyamba ffe ffennyini okubeera nga tuli herese kubanga tulongoose ekitundu kyaffe okuba nga kinyirira era nze mbadde nsaba kireme kukoma leero kibeerewo buli kiseera nga tulongoosa tujja kuba nga tuli herese tujja kuba tugobya ebirwadde byonna bye tusuubire byali badde bitulumba mu Uganda. Kino ekintu kirungi nnyo okuba nga twetaba mu bulungi bwansi kubanga olw'ensonga ekibuga kyaffe kibadde kikyafu ebyalo byaffe nga bikyafu naye kino kye baleese kirungi nnyo Buganda egende mu maaso okutuba nga tukubiriza nga tuba abayonjo. Mwebalenga abamawulire abamutulumbye mu byalo gye tukoledde naye bulungi bwansi tusaba ebintu nga bina birongoosebwe obudde buwanvu nnyo okuva ku ssaawa emu okukoma ku nnya waakiri ebeereemu okukoma ku bbiri essaawa ng'emu esobola okumala. Ekyokubiri nga bwe tumala obikuŋŋaanya baakoze enteekateeka ya zittipa tractor ezibiyoola naye yonna gy'oyisa obiraba ffe newaffe kati tubiteekako muki muliro omuliro oguvaamu obuzibu okuleeta kansa mu bantu oyo kati alwala akwata abaana abantu abakulu naki kuba tetulina gitugenda kubisa bubirekawo akawungeezi bijja kubeera byongedde okusaasaana ate nga mulinga batayonjeza. Ekyokusatu okulowooza ennyo ku bantu abakolera mu butale naye ng'ate basula wala kuba kati obutale bwabwe tebasobola genda bulongoosa nga bagaa tiwali ntambula ne bakeera e Nakasero ne bakeera wa kitegeeza nti ababeerayo baba batono abo babawenga consideration ab'omu butale bwabwe okumanya engeri gye bayinza okutuukayo. N'emmotoka zino eziva ewala nga baasi eva Nairobi eva Rwanda ng'essaawa ezo zikirizibwa okuyingira kubanga era talina bwajja kulongoosa ne bw'anaayimirira ku kkubo wali ewaffe alina essaawa ziyite tajja kuba mu kulongoosa naye nga exercise nnungi ey'okukuma obuyonjo tulowooza nti ate tebakoma ku ebyo byokka abavunaanyizibwa ku buyonjo sub counties county councils municipalities ne cities bakole omulimu abantu tebalina binnya wagenda amazzi bagata buti ge bavudde mu binaabiro byabwe ne kalyoka kagenda mu kkubo n'olaba obukyafu abantu ne basuula ebisawo oda teriiwo tuwakyali ordinance bataddewo mateeka ga njawulo ngayinza kukwata kuvunaana bantu abo abamala gamansa kasasiro nakyo kisigala nga kyabulabe kubanga okuyonja kijja kukolebwa buli mwezi kirungi naye bakyagadde ng'abantu omuntu osanga emmanju we ng'obukyafu obuli emmanju buyitirivu abantu tebalina pit latrines ebyo byonna local councils bitunulemu okuba nga tulongoosa ku isa bivulu naye tulongoosa olw'okwewalira ddala endwadde ezo ezannamutta. Njagala kwebaza nnyo gavumenti eno okuba nti tubadde nga tulwanangala ku gavumenti naye ng'abantu tugezako bagamba tukolera wamu some people are just adamant naye olwaleero etteeka lino nga twalina lockup litukoze bulungi nnyo. Nze kyenjagala okusaba gavumenti nti twongeremu zibeere essaawa 6 oba olunaku lulamba nga teri okukola nga lwa kulongoosa bibuga byaffe ebitundu byaffe kibeere nga kikola kubanga kati olwaleero osanga omuntu nojja bona ku kasasiro we naye naggalawo n'ekikomera ne yeekweka abantu tebalina kutegeera bukulu mu kuyonja bitundu byaffe. Njagala kwebaza ffe nga ku gavumenti tubadde olwedde tukolanga bulungi bwansi naye nga munafu ng'abantu tebategeera abantu nga bakyewaggula naye etteeka ne bwe lyazze lituyambyeko nnyo ligala tuyambako nnyo okulongoosa ebitundu byaffe. Bwe tulongoosa ebitundu byaffe kitegeeza ati abantu baffe tebagenda kukendeeza endwadde si okutuluma wano eno ebitundu 9 ziva ku bukyafu naye olwaleero n'obusobola bwa naggamba ensenta zitulese ogenda ewala nga teeka lya buwaze ffe twalwawo dda ne twagala kwebaza kati tutandise twagala omuntu oyo anaaba nga takoze bulungi bwansi n'aba nga ali mu kitanda nga yeekwese tumukunuleyo etteeka limukwateko naye nga tulina nakujjalira eddene ffe ng'abantu okukola ku bantu bannaffe abatukola obubi ababeera n'ebisaaniiko ne bamanya nti bituleetera endwadde ne beekweka ne bagana okukola omuntu oyo abeera mutemu abeera dde mu nsi y'olukwe. Njagala kwebaza abavuddeyo okujja okukola abantu sekinnoomu abaana b'amasomero security agencies tulina RDC tutambula naye deputy mayor abakulembeze ab'enjawulo olaba abaana bano abamukono boxing club bavuddeyo eri mu kalina zaabwe bali eno wansi bali mukola kasasiro mu bitundu ebyenjawulo byonna abantu ab'enjawulo baze tukoze nabo
mwebalire ddala era ne press and media twagala okugyebaza nti coverage yemutukolako chairperson ekyalo kyaffe kino kyamulago nja kwebaza gavumenti nga mpita mu ofiisi ya mama Nabbanja nti ekintu kino kitukoze ekyokulongoosa ebitundu byaffe bye tubeeramu kibeere nga kyeyongera actually kibeere nga mu mwezi tukikolamu emirundi ebiri sina mulundi gumu wiiki esooka ne wiiki esembayo yani nebaza ne division ne meya ti abasobodde okuimplementinga ekintu kino kubanga abantu baffe kituufu balina obunafu omuntu alemererwa okuyonja wabeera n'alemererwa okuyonja kitchen ye mwafumbira ebyokulya naye kati ffe tumulaza kwati weno bwe tujje ku mayumba netubalaga nti obuyire kintu kikulu nnyo olina okubeera omuyonjo okwewala endwadde ziri preventable addala endwadde nga dysentery endwadde ez'okudduka n'ezo ziva ku bukyafu kolera abantu tebakimanyi ekiranja kwebaza abantu b'ekitundu kyaffe abawulidde omulanga kuba jjo nayisemu n'ekizindaalo nga tubategeeza nti bannange tugenda kubeera ne bulungi wansi nga 25 ku Saturday mukeere bambi ne bakeera so tubeebaza namwe ab'amawulire mwebalo tubeererawo mu buli ngeri yonna ne mujja ne mulaga abantu nti bannange obuyonjo kintu kikulu nnyo n'aba UPDF